Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga ky'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Webale kubanga okyatambula naffe gwe atanaba kubanga osubscribinga. Nja kwongera okusaba, nja kwongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade akaka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Ensonga ezo z'olaba mawulire abasinga obungi nkakasa mugalabyeko abamu temunnagalaba naye nga nzize wano ku Red Zone TV mbeere nga ngakuwa otegere ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ate naawe obeere nga otambulira munaffe mu nsonga z'okumanya n'okutegeera ebintu bino. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yali lead of opposition mu parliament ate nga wetwogerera ye commissioner owa parliament eno eye-11 ku kaadi eya National Unity Platform. Ebibadde byogerebwa byonna mubize mu biwulira, ebigambo byonna ebibaddewo mubadde mu biwulira, naye kakati essaawa eno okusinziira ku mawulire genninawo genjagala okuba nga nsharinga naawe otegeere ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Omukulu yandibanga agenda kujoyininga MK project oba yandibanga yajoyininze dda kye bayita MK project. Amawulire gano gatandikidde mu WhatsApp group emu eyitibwa Masaka NUP FDC DP bayina engeri gye bagituumamu amannya ago, naye nga ebyama bino byasose ne bisomolwa nti abakulu bano balabika nga bagenda kuteeseganya n'abakulu ab'ekibinja kiri ekya PLU era nga kirabika bakkiriza bakolagane nabo nga kyandiba nti Mathias Mpuuga ne munne Abedi Bwanika balabika nga si beetegefu kubeera nga bakomawo mu kibiina ekya National Unity Platform. Amawulire gano ngaleese olw'ensonga nti waliwo abagaagala, waliwo abagamba ekyo kye nalinde dda babeere nga batambula batuviire, waliwo agamba nti Mpuuga nnumye teyandigenze, naye nga amawulire gennina galaga nti omukulu yandibanga amaze okuba nga akkiriziganya n'aba MK project n'ekisinde kyabwe kiri ekitamanyika ekimanyiddwa nga PLU okubeera nga abeegattako. Njagala okutegeeza nti byatandikidde mu gurupu eyo ng'abaana beeweereza obumessage obutonotono, abamu nga bagamba nti ffe abakulu bano twabaaniriza mu bitiibwa era twagala kujoyininga mugendo gwabwe, twagala kujoyininga MK project n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Wano ku Red Zone TV amawulire olugafunye ne ngamba nina okujja mbeere nga bawa. Kakati waliwo ttiimu gye mumanyi obulungi ennyo evira ddala mu kye bayita MK project. Ttiimu eyo ekulembeddwa Balamu kubanga abamu ebifaananyi tebirabika bulungi nnyo, naye nga kuliko Balamu Barugahara mumumanyi bulungi nnyo omusajja oyo, kuliko Frank Gashumba oyo nga naye kwali ku ttiimu eno esegenze okubeera nga ate eyanirizibwa mu office. Ekyo kifaananyi kyolaba bali mu office emanyiddwa nga eya Honorable Abedi Bwanika ye office mwe bali era babaaniriza bulungi nnyo. Era amawulire genfunye gabadde gagamba nti PLU batandise dda okubeera nga boogerezeganya n'abamu ku babaka mu kibiina ekya National Unity Platform, nga ku bano kuliko Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika, abo ababiri Dr. Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga. Era mu disitulikiti y'e Masaka ku kyalo ekimanyiddwa nga Kimanya Kabonera eyo constituency eya Mathias Mpuuga, ekyalo kimanyiddwa nga Kijjabwemi, abakulu bano baaniriza aba MK project okubadde Balamu Barugahara, okubadde Frank Gashumba, okubadde n'abantu abalala ababawerekeddeko, ng'abakulu bano babadde mu office eya Abedi Bwanika. Kimanya Kabonera constituency gyakiikirira Kabonero, Kimanya Kabonero ekyalo kye bayita Kijjabwemi mu kibuga Masaka gye basisinkanye, naye nga kigambibwa nti enteeseganya zibadde nga zigenda mu maaso era abakulu bano baali batandika dda okuteesa. Bino byonna byemumulaba ebigenda mu maaso bibadde byateesebwako dda, abakulu nga batandika dda okuteesa. Kati waliwo abawulidde amawulire gano ne bagamba nti ekintu kino twakirabirawo, ekintu kino twakirabirawo omukulu ne tumwekengera. Era ebigambo bibazze boogera nga birabika byonna bigenda kumalira sayidi yawo era nga we bimalidde, kubanga amawulire genkuwa nakagafuna banga siddene nnyo, naye mbadde nkyanoonya credible sources nyongere okubanga ate nkusakira nkufunire ebirala. Jjukira abamu ku babaka mu kibiina kino ekya NUP babadde bangi nga bavuddeyo nga balaga obuwagizi bwabwe ku kino ekisinde ekya MK project, naye abo era ababadde baagwa bwedda oba babadde baava edda mu kibiina ekya National Unity Platform, nga kuno kuliko Twaha Kagabo, abamu bwe badde balabanga abatakyalina nnyo makulu mu kibiina nga bava ku mulamwa gw'ekibiina ekya NUP
abalala nga balinamu DNA ya DP Buloko ng'emirimu gyabwe engeri gye bagikolamu ya kifuula nnenge. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate ye takolagana n'ebyo, ate nga n'ekibiina ekya National Unity Platform nga nakyo kyennyini kirina amateeka kwe kitambulira, n'abakulu bano baalayira okubeera nga bakwasaganya amateeka ago babeere nga bagoberera ensonga ezo basobole okubeera nga batambulira mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati amawulire genfuna gandaga nti Omugalatiya ow'ekitiibwa Dr. Abedi Bwanika amaze okuba nga ayaniriza MK Project ne ttiimu yonna nga bakulembeddwamu Baramu Barugahara, bakulembeddwamu Frank Gashumba, bamaze okuba nga baanirizibwa mu office eya Dr. Abedi Bwanika. Omugalatiya alabika naye nga kigambibwa mbu abantu bano basembeddwa oba bawagiddwa oba basindikiddwa oba basupportingiddwa Mathias Mpuuga. Mbu ya supportinza abantu bano okukola move eno okubeera nga bagenda balambule ku office ezo. Office si ya National Unity Platform, office ya Dr. Abedi Bwanika. Kati ate amawulire genfunya amalala nti oluva wano ate bagenda kwolekera babeere nga bagenda ku office eya Mathias Mpuuga Nsamba. Era olwaleero lwennyini ensonga egenda kuba etambula bwetyo. Jukira bino byonna bigenza okuba nga bijjira omusajja Mathias Mpuuga abadde akyayina ennaku ze okubeera nga yennyonnyolako ku nsonga ezamwogerwako ez'obuli bw'enguzi $5,000,000 n'ebintu ebirala by'omuzze mulabe bitambulidde mu mawulire. Mathias Mpuuga Nsamba yali yaweebwa kye bayita ultimatum okubeera nga yennyonnyolako ssente zino lwaki yazitwala, era ekibiina okusinziira ku mateeka g'ekibiina gamugamba kubanga alizayininga ku bifo ebyo byaliko, wabula tannaba kubeera nga ayanukula ebbaluwa eyo, tannaba kubanga yeewozaako. Kakati nno tubadde tukyali awo ne tulaba ate eggulire nga omukulu alabika ayandibanga waliwo emikisa gy'okuba nga agenda kwegatta ku kye bayita MK Project. Njagala okutegeeza nti ono omukulu nga tannaba kubanga awandiikirwa ebbaluwa, byonna ebizze bibeerawo. Era waliwo ababulira agafulumye nga gagamba nti omukulu yaganye okuva mu kifo, yava mu meeting eri eya National Executive Committee, olukiiko olw'okuntiko olukulembera ekibiina ekya National Unity Platform, nga akkiriza era nga yeetonze nti nakoze ensobi. Wabula we yatuuka ebweru mbu n'abaako be yeebuuzaako abamu ne bamuwa amagezi, tolekulira ate tokkiriza kubeera ng'ova mu kibiina. Kati kirabika ge mawulire agaliwo era yendooza embeera etambula egenda mu maaso essaawa zino zennyini naye nga amawulire genkuwa geego. Era nyangira okuba nga nganoonyerezaako ate ensonga zonna tubeere nga tuzifuna bulungi nnyo. Ku kyalo ekimanyiddwa nga kijja bwemi mu constituency gye bayita Kimanya Kabonero mu district ey'e Masaka, abeewaggulu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform abaamenya amateeka g'ekibiina ekya National Unity Platform nga bakulemberwa Mathias Mpuuga Nsamba ne munne Dr. Abedi Bwanika Omugalatiya bamaze okubeera nga beegatta ku kisinde ekya MK Project. Era okusinziira amawulire gano we gajjidde nga kirabika tewaliyo kubuusabuusa, tewaliyo kunoonyereza kusinga kaawo, kubanga amawulire gatulaga nti offiisi z'ababaka e Masaka omuli eya Mathias Mpuuga n'eya Abedi Bwanika Omugalatiya zamaze dde okubeera nga zibuutikirwa aba MK Project. Naye okusinziira ku muntu ampadde amawulire mbu abantu ba bulijjo abamu batandise obbeewala n'ababadde baasalawo okusayidinga ne Mathias Mpuuga nga tebamanyi gye biggweera. Mbu abamu batandise okuba nga bamuddukako, abamu batandise okuba nga bamucriticizinga, abamu batandise okuba nga bamugamba tubadde tumanyi nti ebintu biri eri naye ate kati osusse kino tetugenda kuba nga tukikkiriza. Kyekyo ekibeera ekibadde ku kitundu ekyo ekimanyiddwa nga kijja bwemi mu district ey'e Masaka. Embeera ebadde ya bunkenke ng'abavubuka bateerawo embeera abasajja bano aba Muhoozi Project okubeera nga bayingira mu office z'abano nga nabo babadde babakkiriza era nga baaniriziddwa bulungi nnyo. Kitegeeza Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga bandibanga bagenda kwegatta ku kisinde ekya Muhoozi Project. Webale kubanga okyagoberera Redizon TV, amawulire nga gano n'amalala agajja tugenda kubanga tugakuwa, tukyayongera okubanga twogerezeganya n'abo abali side z'e Masaka babeere nga balutuwa, ogenda kubanga obifuna bulungi nnyo. Tova ku mukutu guno ate naba kubanga osubscribinga kikole obeere nga otambula naffe. Bino byonna ogenda kubanga naawe obimanya bibeere nga bikutuukako, kubanga tulina okubanga tukunoonyeza amawulire gano gonna obeere nga naawe otambulira wamu naffe mu nsonga ez'okumanya n'okutegeera ebintu bino ebigenda mu maaso.